Gambo otya? Ndi bulungi. Mpozi mwe. Tusanyisa okukulaba. Nange nsanyisa okubalaba. Wabale kuyaka sente tukusaze mu comedy store sebo. Mbadde nzize nga nzize okulambulako ku balonzi bange nange okusanyuka mu olwaleero. Yes. Abalonzi gyoyitira tobawa ku sente naye ate ozinyumirwa bulamu obusebo. Sente ze nnina zange teri luseki. Sinze mbazaala yumu alina okukola. Yes. Owaye abasinga bagulirira abalonzi gwe wabiganye. Si kirungi kireeta abakulembeze abatasaanye era ne kireeta n'okulya enguzi. Era nkiwakanya ne sekuwakanya. Era njagala nnyo abavubuka naddala bakole bayiga okukola ate beebuuze ne kwabo ababasingako ba-improving emirimu gyabwe. Yesebo. Olaba tonalya kalulu naye osiiba mu bidduula ate wonookalya. Nina kubanga nsiiba oba nsula mu bidduula kuba bulamu bwange ne toolo saala. Kati nalisuula nsanga kusula ku lumbe temumpita nga waliwo bafudde nina kugenda wantu wali ssanyu. Yes. Bawonale babasinga babeera mu kuziika bantu sebo bafudde. Abo tebamanyi kyakola siyinza kwetaba kuziika buli kaseera obuvunaanyizibwa bw'omubaka wa paalamenti oba omukulembeze si kuziika sinze mba nabasse. Onale ng'okuddaala nnyo. No njogera mazima na bigambo bya mukulembeze abantu bamadde bamala nnyo obudde mu bintu ebitalina nnyo mugaso n'abalonzi okulowooza nti bakitalo batuyamba buyambi nedda okwesimbawo tuba tuzze kuyamba nakwerekereza nakukulaakulanya ggwanga lyaffe si mulimu era oli bw'otannonda tojja fuuka nze era ojja sigala nga oli mu mbeera eyo naye ng'eggwanga terigenze mu maaso okujja okwesimbawo abantu tubayamba buyambi tukendeeza obudde bwe tulina tujje tukole ebyo bye tulowooza nti bituufu abantu bafunemu. Kyaba ogamba ababaka bagenda mu maziika ne baziikirako abafiiriddwa kye bakola kibi. Si kibi naye bamala nnyo obudde nowanda balina ebizibu bingi mumale obudde obusinga mu kukola sina kulimbalimba bantu kubeera awo nga mubalowoozesa nti mubafaako oba mubakolera ebyo gavumenti byali badde ekola. No, gavumenti yekola abantu mubaveeku baba beenoonyeza byabwe. Baba alina kugasa ki abantu be? Tayina kubanga alina kyabagasa ggwanga lyabwe lirina okubagasa omubaka wa paalamenti naddala abeera mu kubaga mateeka na kuteekerateekera ggwanga wabula so si kuyamba individual people era ekyo kireesa obuzibu bungi nnyo nti abantu balowooza si gavumenti yekola wabula ababaka ba paalamenti bebakola. Si kituufu omubaka wa paalamenti okukuwa essente oba okugula ambulensi takola nguudo kuba naye nnyini aba sente ezo taziina. Honorable abantu abali abagamba olugezigezi olina lungi nnyo. N'alibadde na busirusiru nakuba na lugezigezi na magezi. Yesala mulese wa leero. Saara tambula kiro atya night so alina kubeerako omukyala olwaleero. Abantu balowooze nti otobeere no mu bakazi balala ate. N'alibadde mu basajja mbalabikirako omusiyazi. Anje olina kutambulako ne Saara abantu bamulabeko. Nja kutambula naye ne time no problem. Saawa yonna saa zino olowooza policy ziraga zitya kuba kwesimbyeko lwekuba kureetinga. Sitera kukyamuukiriza nze siyinza kugamba nti polo zirina we ziyimiridde naye mu abalonzi kyekiseera mulonde abakulembeze ng'osinziira ku busobozi si oyo ayogera byagala okuwulira okukwenyakwenya wabula akugamba ekituufu tuzimbe eggwanga lyaffe tubekeraawo obusungu tusonyiwagane tukolere wamu kampeyini ey'okufuma ey'okukakanya bannonsi ennungi. Mbuuza nga kalulu. Of course abalala baali badde bava namu ne badde ewaabwe. I believe nze nsinga ndi mu 9 n'okugenda waggulu. Ate akuddirira mu mmeka? Anzirira ayinza n'obutajjako olunaku ayinaawo max. Naye abalonzi bo bagamba mb'okuva wayogerera ab'Emityana mbu wagenda n'ebisiraani. Be balina ebisiraani bo baafuuka nze ab'Emityana be batannonda baagula mamotoka baagula mayumba oba baazimba mayumba be balina ebisiraani. Kyokubiri gw'obasanga wa gwe otambula butambuzi ng'onoonya banjogerako bo bayogera bakuŋŋamba muve ku lugambo. Olabe wamu gye bakuzaala bafuna obululu 5 kati wane Kampala onofuna bumeka? Eri bakyalo abannakyalo bafugibwe bannaabwe nze ndi Kampala city born kolera muno nkakasa bannakibuga baagala ebirungi abantu b'omukyalo ekirungi kibaluma emmotoka ennungi ebaluma okusanyukako kibaluma kakati wano mu kibuga walaba abantu bonna basanyu baagala bintu naddala bikulaakulanya ggwanga lyabwe tebali ku ebyo byakala oba bibiina nze siina kibiina tewaba neeteekako ndi wa bibiina byonna oba abantu bonna saaga kwawulayawula mu bantu. Banno bakoze posters around Kampala yonna gwazikubye mu luseke bakukolere bukolezi. Ababaka ba paalamenti ne pulezidenti twaga kuleeta etteeka ebyaddala si kirungi si kya bugunju ffenna tuli mu digito ensi yonna etambula na intaneti. Kikyafuwaza ekibuga okuba ebipande bibeere online mu bitambuze
olwonne ekibuga kibeere kiyonjo n'ensi ebeere ennyonjo nkuwakanya ne sekuwakanya kyobola ne kukuwa pulezidenti pakanya Sseruganda yakuba ebipande mukama waffe oyo ekibuga kyonna kitwala billboard naggagga naye yalibadde asobola sevinga ezo ssente ze kyendowooza kitegeeza kwe posta nze mwennyini nze posta ku simu yo ye posta tulina digital campaign tambuza ekipande kyaffe ku simu ku TikTok following Facebook tambuza message ennungi kwaye genda ozimba Uganda n'ogizza engulu singa oyita mu biki byosookerwako siina byengenda kusookerako biri individual but twagala kuleeta amateeka gagenda okulwanyisa enguzi nga tugamba nti sente z'Abannayuganda weeziri ezaalibadde zikola enguudo naddala mu development expenditure mu budget other than recurrent expenditure twagala gavumenti bonna tubasala emisaala 80% off tukendeeza abaka parliament bakisusa obungi baleekaana buleekaanyi nakayana ne baminisita bakendeere twagala MP babeere ekitende ennyo 8 ate baminisita babeere 5 twagala ebyaddala okuleeta etteeka lya kalabba nga weenaalya essente z'Abannayuganda ne bakusanga either ozizza mwezi gumu oba kalabba myezi 3 olwo nno abantu basobole okutya nti essente z'Abannayuganda obanga alidde obutwa kyekibonyaabonya Abannayuganda ssente weeziri naye abantu batono bazibba ate baganda bammwe mikwano gyammwe bakitammwe kyoba tubagamba buli ali eyo ogenda kulya ssente lya Munnayuganda nga tutuuse mu paalamenti etteeka ligenda kujja ng'ogenda ku kalabba tugeyo abantu 3 baminisita bakomishona olwo nno mulyoke mulabye eggwanga lino eritereera. Honorable wiki eno obadde otrendinga akafaananyi kafuusa akafaananyi akako ne Debbie kiki oyogera akafaananyi ako akatambula nze ndowooza bankolera linnya nze I'm an artist buli any era in design is an art is a style so it's my style as well buli wonjogerako obubi oba obulungi oba omupromotinga let them go ahead. Honorable comment section na comment gye nasomyemu omwana n'agamba akafaananyi kiki tofaanana kafaananyi mbu kati oba wagwa mu kizigo ndya bulungi nina omukyalo omuto omuwanvu afumba ekyenkya kiri fresh kuliko cucumber carrots rosemary emmere erimu cotmeal erimu ennyaanya nga zimala abamu ennyaanya mugisalamu emirundi 3 munaaba ddimi lya ng'ombe sabbuuni n'amazzi g'ekisulwa ne mufuna embalabe nze ngenda mu saaluli ezitegereka ntambulira mu SC temwebaka musula mutunulanga obukolwa ku kamasu bwe muti olina okwebaka n'oluso olulinga paasi luva mu kulya mmere ennungi etegekebwa omukyalo omuto omuwanvu w'amazima tolusaala. Yes, aba bagamba nti wagwa mu kizigo oba wabuba kati ekizigo kya bbeeyi bo beesiiga sabbuuni w'okumakya nze era chairman w'abagwa mu kizigo nze kyompita kyonna waliwo n'abampita abafere siri mufere ndi saabafere saabatwazi saabafunyi kibamba so kyonna kyompita kyonna yes oyo yenze.